Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Okay, kale tuyingidde bane budde bugenze simanyi naye katukwatanye tuyingireyo. Hello? Alani Jebale. Kale sebo naye Jebale ko sebo. Oyogera ne Kadima ku beat wano. Mwami Kadima nganze nsokulaba. Wangambye kubira budde bugenze njagala tuyise mbwangu. Mwami Kadima nyine ensonga ebadde nnuma. Ina mukwano gwange twasomanga ffenna nga bamuyitanga Tom. Mwami Kadima ebintu byatuuka ne binkwata. Naye omukwano gwange ono yafuna kasente. Mwami Kadima nze nakola akaduuka. Kaduuka sente zaagaana. Sente ne bazirya, sente ne zigwamu. Mwami Kadima ngezaako okunoonya Tom ono ne bwe mukubira amasimu gange. Tom tagakwata. Ayi mwatu twali tulina akagrupu ke twakola. Akagrupu kano bakayita Sharp Boys. Mwakakola wa? Twali ku ssomero twasoma ffenna mu kibiina. Luddawa? Twasomeranga ku Jinja SS. Oli Musoga? Musaada Musoga mwene. Lwaki tonkuba mu Lusoga? Banna Lusoga lona nsobola okulwogera. Aye engeri gye ndi ku beat mbaye ndowooza tebategeera Lusoga. Nawe Lusoga balutegeera yino. Kati sembaye ndi kwenda Kadima onambeko. Mbaye ndi kwenda okubire ku Tombo ono mukwano wange asobola okuntaasa. Tomu onkubya alikola ki? Tomu yafuna sente ennaku dino asuubula n'emmotoka onamwagaana kenaka waawo yankuba talina bondi ya motoka. Asuubula emmotoka. Kati bwamubonako yagamba atya ye? Yankuba ati munamunoonyeku. Aye bwe natandika okumunoonyako Kadima amasimu gange tagagema. Aye mbaire ndi kusaba kintu kirala onambe omukubire kuuku twogeremuuku naye. Oyogeremuuku naye. Oyenda ki? Ndi kwenda kuunda mbape ku sente yali mukwano gwange era twashayalinga nga n'abakazi nga tuli ku isomero. Nga n'abakazi mbashayalinga? Muna twashayalinga nga n'abakazi twali tukwanda ku mukazi oti mulala. Aye bano omusaadda bwe yafuna sente yeefuula. Ayinza okuba nga teyeefuula naye. Ayinza okuba musanga ennakawanga naye bondi si yo banga sente sizize. Kadima birabye ndi kukobagano mazima gene. Oba oli kwenda nkukubira bifaananyi oba nkulage kyendi kukuba mazima gene. Emmotoka zize? Emmotoka yankuba bondi ye yafuna sente ne bw'omubona ayina amabunda. Kati lwaki togenda ennakawa n'omusangawo? Buli bwe ntuukayo omusaadde aneekweka tiidi oba nakola musango. Kakati bw'aba akwekweka ekitegeeza tajja kuyamba. Nze yankuba ati Alani kunamba. Oli musaada? Ni musaada kitu. Omusaada yeeyamba yeeka. Nagezaako ebyokuyamba akasente kawaawo abakazi baakalya buti ndi wano ndidaagadaga ndisuntumala n'omubutama bwangwamu buti. Abakazi be baakulya. Abakazi muna baalya sente baagitwala. Kati tuli tukyashuwa nti bonaafuna eziddako abakazi tebagenda kuzirya. Nze ndidibwe n'adifuna buti kirire byali. Kaakati oyagala Alani akuyambeyo oyagala gundi oli yeye Tom akuyambeyo ne sente nga mmeka? Tom ni kwenda mpeyo $3,000,000 ndakutandika njadi. Kati $3,000,000 ogera kutandika ki? Njakola waka business njasuubula ngoye. Kakati mu kusooka wali mu kusoma wamalako n'ogenda ku university oba wakoma ku bya Jinja SS? Banna najja ku university twamala okusoma ku Jinja SS najja ku university. Wasoma ki? Nakola bintu bilyawo bityo. Ebyo bino beta computer science bintu bya magezigezi. Kati omulimu gwabula? Omulimu gwabula gwa kukanika omuntu omukanikira computer yakuwa emitwalo ebiri. Emitwalo ebiri ngono okuli ku lunch n'okuli ku transport n'okupandika. Wagukolaku? Nagukolaku gwanema. Kabugoza, don't laugh. Okay, kakati Alani. Zembaire nyenda kuwa magezi. Mpa magezi muna. Aye nga tembaire ndi kwenda okubita oyo musaada. Bw'abanga ali kwekweka. Ada kwekweka paka. Aida kwekweka so nze nkuba omuveeku. Kadima. Omusajja yebeeza weeka naawe njagala okole otuuke mu kwenyumirizamu gavumenti nabo ono yanyima sente n'ebirala naye right now ndi bulungi. Yampushinga ne neekolera okusinga okugamba nti ogenda mukubira akuwe sente ate oleme kunyiga wuyo gavumenti akwekweka. Kadima kankukobere. Oyo musaada mwide bulungi alina omutima mukalamu era bonna ayogera naye nga iwe Kadima. Ndino omusaada ajja kumpa sente $3,000,000. Donka dendi kwendedo. Panadimfa nanje idinda. Oba ntandika kikaire oba ngulango empa. Kakati nze mbadde nteesa bwenti tukole bwe tuti. Tukole tya. Lwaki tomukubira ng'osaba mulimu akuwa omulimu gy'akola mu bondi? Ensimu yange yaddemu gema tayenda gigema. Lwaki togendawo n'obeerawo okuva ku makya paka lwaggulu ng'oyagala mulimu okusinga okwagala sente omugamba list akukozese? Baba Kadima ensonga lwaki onkubira esimu mbaye nikwenda onamba omusaada adeni okunamba nze esimu dange tadigema. Anti bw'aba tagema esimu zo era
era nanga ida kunimba kadima be nze bwe najaya asobola okunkwe soko ojeyo nga iwe kadima bakwikiririzamu uwo natu ukoti aida kwogera niwe nze manje ndide mpola ayi bali najja babiri aida bitegeera ati tugenda okukola nze nsaba kati bwobokkiriza ntugendeyo tugende mu kusabira omulimu agukuwe be ayi bwana bwe nasaba omulimu ndikwenda n'akasente akasente kasobola okunamba kuba amanda ekabazira kyakulya anti ogenda oyiga okutunda emmotoka akagali obona n'okutunda emmotoka tigisobola n'akagali kene ng'okampaira okatunda kodiko okugimpa okugivuga ayo okugivuga ndidde atomera nzira driving permit tolidde kuvuga mmotoka kyagala takimanyi akati nze mbadde nsaba enamba wagitaddeko wano akadde kagenze 1 ekyokubiri nkuwadde amagezi nze nja kumukubira nga tetuli ku mpewo mu kusabira akuwa omulimu otunde emmotoka kadima emmotoka tisobola aditunda kyendikwenda anti saagala oteweteekamu kintu tusobola kutunda lwaki kadima lwakuba toli kuntegera ndikwogera soga oli kwogera luganda anti kati okay ndikuba bwe nti Alan nenda ompulirizeeko ndikuwulira baba nenda iwe kyenenda okole nenda iwe tujeeyo mu bondi omubone bwomala okumubona bwoti tumukobe nti oyenda mulimu kadima kankukuba akama kwenda ndikwenda sente kadima tuve ku musajja ayinekikyamu kazi tujja kulaba nyumirwa omuziki n'ebisesa Kadima na Mayanja ni Anko Kabuguzi ekintu buli ky'omuziki kisinga Haji Kadima, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukwano mwe bali kutuweereza amanya nze Haji Kasuli Rashid ngambera Kabowa omusajja munnaye ngoleze mugamba anonye emirimu baba mukozesa bamukozese naye aleme kulowolereza mu munne naye yakolanga ye bwayinza okubeera nga atandikawo okubeera nga akola ne bw'analowolereza munne ajja kulema okukola hajati wuuna nze nsigadde ndi Haji Kasuli. Haji Kadima mukwano we walituweereza amanya jate namponywa ne Kabowa omwana mulenzi omugamba mpulidde amaanyi gakyalimu akubaye buloka emitwalo 3 sente gyezifunamu ajja kukoleza sente zagambye itono era ajja zifunamu sigadde ndeja tinamponye Kabowa abakozi abasobola okubanga mukola nga muli mu Kampala n'emiryango bagamba nti babeetaaga mu bwangu kuba ku ssimu eno gyogenda okubanga nkuwa ka job slot nga kuwabeere ng'okeyagaliramu baagala bakashiya 3 basecretaries 10 supervisor store attendants 5 abakola ku reception 10 ne ba marketeers 10 ne ba packers 10 ate nga abave wala bangamenyewo okusula bakuwaawo kale okumanya ebisingawo bakubire ku 075 90 1105 075 90 1105 ne 0788 05 mukaga 070 05 nje sitwategeeza abayimbi bonna gye muli oba oli Musogo oba oli Buganda oba oli Bunyoro oba oli Masaka yonna gy'oli gwe omuyimbi ng'oyagala okulikodinga oluyimba mu studio yo yaffe oluyimba teruveeyo bulungi ku audio ne video ate tunoonyeza akatale kuba ku ssimu eno 0702 23 kubako mu biseera bino nga osobola okukwata puroguramu oleme okulwala osobola okufuna obudde obulungi gw'omuyimbi weekwate puroguramu ng'omukisa gukyaliwo nkubira ku ssimu eno 0702 23 lwakatona n'ensi yaffe nkomewo n'ekibimba mbere bulungi mweraba